Bobi Wine kati kuma Bobi Wine yaleeta obuzibu atabarara ne batabitegeera. Bw'otunuulira Hoima, Busia n'ebitundu ebirala byayiseemu nebyatanayitamu. Kati owa NRM munanga yogeranga bwati Bobi Wine abantu bamutambulirako kubanga baba baze kulaba omuyimbi. Kati nza tegeera bulungi mbambulako kutegeera gwe munene oba gwakyogedde oba otegeeza ki omuyimbi yaganibwa okuyimba atakyayimba Uganda. Ask yourself. Naawe okikakasa ngu abantu abo abatambulira ku Bobi Wine baba baze kulaba omuyimbi oba kozi? Kati bw'oba okyayogera ngu Bobi Wine aba ajja kulaba omuyimbi, abajja kulaba Bobi Wine baba badde baze kulaba omuyimbi si bawagizi. Ofaaki naye muleke agenda yimbe si wakusasulira. Abantu batunde byakunywa batunde byakulya ekitaaliko luli kubanga bagambanga atambula n'abayaayi. Kati which is which? Omanyi mu bulamu buno ekyomanyi tikikuluma nnyo, naye ate abalala kye bamanyi kibaluma nnyo. Okategete abantu abalala baagala kwefuula nga batamanyi ate bamanyi, batya kumanya kubanga batya kulumizibwa. Naye mu byaddala ekyo kyotya kye kituufu. Now face the reality, facing ekyo kyotya ofune nga bw'oki engaging, nga bw'okikwasaganya. What's wrong with that? Okukakasa n'ogamba kituufu bano bawagizi tibaze kulaba omuyimbi batya, bajja batya. Reason esooka, omutembeyi eyatembeyanga butembeyi atasasula lenti mwalimba muzeeyi ngo mumuzimbidde akatale asasule lenti. How? Omutembeyi aze wano nanguze kufulu n'agenda walala omuzimbira otya katale ate n'olimba ngo baleeta kasasiro. Nova kwoyo n'ogenda ku nyanja. Experience y'obuvubi ku mazzi waliwo university oba gisomesa oba essomero oba primary school oba omuvubi wa mukene, kubanga tera agaana abantu bavuba mu bwenyanja buto. Enkejje kiki? Enkejje eyina kilomeka, mukene eyina kilomeka, enkolongo eyina kilomeka. Obibalirawo kuba kati za tamanyi byenyanja bwensanga mukene n'enkejje ngamba kenyanja kato.
kato eyavumanga mukene poteya, eyavubanga ebyenyanja poteya, ebiseera ebiri amaato gokyebwa, obutimba bwokyebwa, ate buyita ku URA. Now the results crowd ya Bobi Wine okitegeera. Hamu weyazimba obuzimbe, paaka enkadde, paaka empya, Muzana zone, link bus weziri, okwayawulayawula bus terminals ezo zonna, bus station zonna, jangu ku Gwanda Mall, tambula we bamenya wona, bazimba keedi. Naye we bazimba keedi waliko abantu 1,000. Akeedi abaliko 1,000 baali basasula lenti wameka, kutandika na 2 kudda wansi. Bwe bazimba Gwanda keedi esasuza meka, bwe bazimba Ovino esasuza meka, bwe bamenya paaka yadi ni bazimbako obuzimbe bwa Hamu lenti wameka, luli yali wameka. Kitegeeza ku 1,000 gw'abantu oba baali beetolodde ekisaawe ekyo ekya Nakivu, bwe wali wakolerako 1,000 ni waddako 1,000, abantu 9 baragawa, tibalina mirimu. Ate mirimu eri created by themselves. Now you are asking ngo bajja kulaba muyimbi, tibalina byakukola. Otegeera ekyo? The result is that nkurage mu sekita endala, nkurage mu sekita endala. So face the reality. Now bwebona omuntu atambula n'abantu bali desperate, bali furious, beekyawa, bafiirwafiirwa dda. Now in a time of election, how do you conduct them? Now comfortable situation ekulimba ngu buli omu ali bulungi, olowooza buli omu alinga ggwe. Nedda. Ababeera Kawempe, Kulambiro, kale Kawempe noosi, enkuba bw'etonnya ye wakala mangu. Nomanya bafuna amataba ab'e Kampala mu kibuga. Kati gwe bw'obeera awo enkuba ewuwa etonnya olowooza n'awalala etonnya. Nedda. Anti, kojja, brother, sister, nga bw'olaba ebintu si bwe biri mu reality. Kubanga weebuuze buzibu ki obuvuddeko okusanga ngu tiwali cash flow mu bantu, tiwali sente. Esente bazijewa, batalina bye bakola. Kati va n'okwekyo gw'olowooza bodaboda ezipaakize ku ma police station zaleetebwa mizimu. Tiko your mind. Bodaboda eziri parkinze ku police stations mu Uganda zaleetebwa mizimu oba zali zirina abananyinizo?
bakola ki